Omuyimbi Gravity Omutujju ne Shakira oluyimba lwe bayimbye lubaleetedde obuzibu era nga abasawo batabuse bubi nnyo ogenda kubanga obifuna mu maaso awo maziga meereere bataano nabo ate bafiiriddewo. Fifi da Queen naye mukazi wattu muyina maaso awo ng'alojja bakidde awo naye ate alojja obulogo obubeera mu mikolo. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba ggwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell olimesibwanga byonna byemba nteekayo. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu nisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko baamikwa. BF Summer Herbal Research Clinic bano nno nga bazze wamma ate okutuwa obulamu obweyagaza omwami oli eyo wamma ng'ensonga z'omu kisenge tezitambula bulungi. Omukyalo olina kandida olumizibwa omutwe mu lubuto mbeera mu kuluma wamma weerabira alabira omwana ebintu byasomye mu kiraasi agenda okutuuka ewaka nga yabyerabidde dda. Kale mukwano beeyune obakubireko ku nnamba zaabwe ez'essimu weeziri awo. Bwe nkuzzaako eno ewa Gravity Omutujju ne Shakira mwonnanga abasawo bo bavuddeyo ne bagamba okusinziira Gravity Omutujju wamma kye yakoze n'oluyimba wamma lwe yayimbye ne Shakira mbu baluwere wamma kuba nti lulimu ebyokuwemuukiriza bingi nnyo nnyini ddala kyokka nti ate kisinza okubaluma bino ebintu bye yakoze ebyesitaza yabikoze ng'ayambadde yunifoomu zaabwe akatambi k'alina mu maaso wano ngenda kuba ati wamma nammwe nga batuusaako musobole. There are pictures of musicians which are circulating on social media which are not looking good at all, where one of the musicians is holding something looking like a needle and holding a woman bending down and in a way which is very, very uncomfortable. And this musician is putting on a clinical coat and a stethoscope and is portraying that he's examining the woman who is bending down against him, and it looks ugly against us. As a profession, we feel like our profession and the practice is being abused. It's as if these people are trying to portray that this is what we do to people's women when they come to our examination rooms, which is, not good. I was talking to our chair ethics and professionalism, Dr. Kaweru, and we are working on a letter which we are going to send to UCC. We are sorry for the musicians. I don't know if the song is already out or not yet, but we are going to request for this song to be banned. Abasawo bo munnange si basanyufu oluvannyuma lw'okulaba oluyimba lwa Gravity Omutujju lwe yayimbye ne Shakira oluyitibwa Doors. Munnange bo bagambye nedda era basaba abekikwatako n'oluyimba balubaaninge mu bwangu nnyo nnyini ddala oba si ekyo addemu akola ate video shoot endala. Kale bwe nkuzzaako eno ewa Tamale emirundi muyina maaso wano wamma ng'atabukidde bubi nnyo omwami Honorable Mpuuga wamu ne banne nga waabasomye ku lukalala era kambatuuseko wano akatambi wamma ate tusobole okweyongerayo n'agalero wamma b'obusungu. Mpuuga yalagawa oyo yafa. Mpuuga yalagawa oyo yafa. Bwanika yalagawa oyo yafa. Bobi Wine yalagawa oyo mute. Mpuuga uses the anus to breathe to reason. Amala kubitula mu ntebe. Alowoleza mwanasi mu buniero. Yes, baka katika nkubuuze. Ngachi for how long? A woman who has stayed in a marriage for a number of years, can we wake up? Can she wake up after a quarrel with her husband and she says, my husband is a cannibal? Munga mubufumbo ani abataji fumbo Mpuuga olowoleza mwanasi abantu nga Mpuuga ate kukanuka bwanika simanyi mwe kalowoleza ko bakalowoleza wa loza kalowoleza mu penisi bomala kufuka obwongo bwako nkali ukakazuku ko obwongo kamala kufuka kukazuku ko obwongo bwako. Mpuuga alowoleza mwanasi oyina mala mukuba kunyuma obwongo ne butegeera. Otherwise Mpuuga uses the anus. Obwongo bwe buli nyuma n'obwabo nakona kwino obulefu bukalinga bwembuze yafa obulefu ate bwabwafu nekefula akechita nekefula akagezenye toyina magezi kasejo. What if you can see money intended for embuzi, what if it was a cows? Mwaka twali okukita tujja kayolawo tujja kayolana n'obulefu bwako obwembuzi kati bwanika amala kufuka amala kusulula mpale n'afuka.
Tamala emirundi wammaate bw'atyo bw'alabise bwe tweyongerayo ne Suuna Ben ono nno munnange nga baafunyemu obutakkaanya naye mukyala we gwe yatandika naye munnange nga bakyezimbira nga akyabeera eri e Masaka gye baava ate kwe kujja eno mu kyalo. Suuna Ben yagenze n'amaliriza ennyumba ye naye olwabadde okugiyingira ng'ateekawo ba bodyguard ng'abagamba bannange singa mulaba mukyala wange mumukube oba kumutta mumutte munnange nabo babadde balina kwata kya mukama we. Maaso wano akatambi kalina bambi mukazi wattu ng'ataaje era nga asobeddwa ewaka ne mu kibira nga n'ew'okugenda talina kubanga ye abadde amanyi amaka gaabwe gaawedde agenda kusetulinga na mwami we. Naye maama Suuna Ben ndowooza ebirowoozo byasigalayo eri ewaffe bikke si bigambo byange wabula nange ate mbijje mu bashosho in-laws. Naye nanze siina kyennakoze omwana wange gwe twagula ffenna nga tukwatagana bulungi era n'ekyapa kisoma ti Suuna Ben. Kino kyekyapa kye mwagulirako? Kati bakusibidde munda? Omwana ye aliwo? Sifuluma sitambula naye nga bwe bansibira wange naye simanyi nakunyonyola. Lwanga kigwokubira abantu abali eyo. Abasajja bonna babeera nga bakoze n'abakazi bamanye omugaso gw'abakazi abo ate baleme kubeefuuliramu dda nga balaba batuuse ku lyengedde. Siriiwo mu Ngaga ki ekibuzibu bwavudde ku ki? Obuzibu ffe twategedde wetugo bwavudde naye batupangisiza kuva ku lubawo wano tuteekako ebintu batuuse wano ssaawa nga ziyingira 3. Omu ku baami bennyini abo yatukwatiddeko ku bintu okubikkulako ebintu bye bamaze we bate okuggwako. Simanyi saategedde wakubiri gye yavudde ne batandika okukyankana nabo baleese biso okututemaatema bagenda kwokya mmotoka bagenda tukubiramu ne batandika ogikoonakoona. Tufulumayo ne tudda ebweyo ne tugireka munda. Tulinda omukulu Suuna n'ajja ekiro era bodyguard wa Suuna yagifulumizza munda muno gizza ebweru. Naye nga bakyankalanyiza wano wonna nga bagala bakubye omu gwe twazze naye atikkula ebintu bamukubye bulooka nga bakoze effujjo lingi nnyo. Mwetaaga ki tubaddewo twalinze kuba ffe twategedde ensonga z'abaddewo era sitwagala nnyo kuzimanya. Kitumanyi obulungi omukyala ensonga yabadde akola ki yabadde azimanyi. Ekikolwa kya Suuna mukyogerako ki? Ekikolwa kyabadde kibi kubanga oli muntu we kyo kye yakoze si kyabadde kirungi naye oli muntu we baali badde ebbali ne bateesa obutateekamu n'abantu balala. Kosoke bagikubye enyondo wane eno mu mbiriizi eri maaso bagikubye gyonoonye tuzona era bagikubye kutudde kitega sente nyingi kugizaawo. Ani yagikubye? Abakozi b'abaneeno betusanze abakozi ba Suuna Ben naye awatali nsonga lwaki bakuba emmotoka. Kati lwali tusaze oluteesa n'omukyala tulako ekintu kimu tuyitwale ku poliisi Lubowa tukole statement bamala okwesootinga ne baawe bajja kujja naffe batusootinga. Suuna ye mwamugambye ku kyobasasula yabagambye ekyo? Tetunamulabako okuva oyakubye n'agenda ekiro omukulu ono yabadde n'emmotoka zinziza obuzi kukola ki. Bw'atyo ye munnange Suuna Ben ate bw'asazeewo omukyala amukasuke ku nsiko. Naye bannange mwe abakyala abawooza katwezimbe ebyo mbivuddeko bwe nkongerayo ewa mwana muwala Shifula bannaye nga beekoze bintu nga beekoze busolosolo n'ebipazo naye nga mulina maaso wano ng'ate ali mu studio ate munnange atusampulingamu. Nakwata akasimu nkubira Ozambi muyita akube drum fosi baleza 5 bali kwalo inze Shifula. Bw'atyo ye munnange Shifula asinkanya ate ow'enkudi mbufunze Ozambi asinkanya ow'enkudi bannange leero gunaabula asala wama munnaye mwana muwala weekolera ebikunyumira tewali ate akugambayo gaata amawulire agennako agaliwo munnange ye step mother ono nno bwasse ku baana ba mujjawe abaana 5 bonna n'abattanga woolabaawo ne bannange nammwe abasajja lwaki mumala gawasawasa bakazi nga temumaze kwetegereza bakazi ki
Bakazi kika ki be muleeta ewaka bannange nno omukazi okwambalira obwambalo okufumbira ettooke n'okugololera ekyo bannange kiba tekisaana naye sooka olabe abaana bo be yasanga ewaka abalabirira kyenkana kikale katusaye munnange ate maama w'abaana bambi omukama amugumye bwe nkongerayo ne mwami Bakidaawo ono nno ng'amwogezi wa ku mikolo muyina maaso awo ate wamma ng'ayogera obujogolijogoli munnange ate obubeera mu mikolo ayogedde amalogo agabeera yo basinga si mangu ebika nabyo wamma tebizannyirako ddala kale ngenda kubateera nga mbatuusaako n'omukyala Fifi da Queen naye muyina nga naye anyumya kiyalabako ku mukolo gwa mukwano gwe n'amaaso genze munzikirize mbasiibulire wano ba mikwano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Sylvia News Extra kale katulabe Fifi da Queen omukama abankuumire bye bye. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde eby'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafude oluusi yeerabirayo alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulinamu kati nga kano bayita prostate relax kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusangala kufekano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze nokuzaawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawo amala mangu kano kandida oba harmful bacterias. Fifi da Queen mukyala nsubuga wano banaye mugamba mutya asubire muli bulungi. Ndabye vidiyo ya omukulu Bakidaawo sabo nkola musiza ng'ayogera ku nsonga z'ebintu ebibeera mu mikolo nengamba ngenda kujja mbanyumize olugambo olwendabye mu mikolo sigenda kwogera bannannyini gyo naye ngenda banyumiza emboozi esooka okumanya ng'emikolo girimu ebintu. Olunaku lumu nga batuyita ku mukolo nga tugenda mu maka g'abandi so bwe twagenda nabo because we twali ngenda ginyumizanga mu series buli kye najjukiranga nga nkibanyumiza bwe twagenda nabo nga tunoonya ew'okusula awaka waliwo ew'okusula naye nze ng'omuntu nina fiya yange mu bintu ebimu olw'emboozi gye batunyumizanga ku bantu nagamba sisula nze bwe simanyi so ne tuddayo mu katawuni naye nga si wala nga omanyi ebyalo ebibeera ne kasenta nga kasenta kali bit developed nga mulimu obwo obulumulumu mwemusula ne tusula omwo ne tugenda twebaka nga tulina okudda early in the morning abatimbi baba beetala abafumbi biki tuyingirewo tutandike ekyatulesezza tetwali ba service provider twali tuwerekeddeko omugole omu bannange emikolo girimu katemba yensonga lwaki bakugamba nti londa metroni wo ng'alina emizi ajja kumira ku byanaalaba kubanga ekintu newoba tokimanyi ku mukolo kifubutukayo naawe n'obeera shocked omugole. Bwe twava mu katawuni wetwava tusengera ne tuddayo twava mu katawuni ng'obudde buli okke tugenda okutuuka we tugenda wali omukolo ng'enkuba etonnya naye nga bannange we tuva okutuuka wali omukolo ng'otambuza na bigere nga ka distance ka kisaazisaazi ne tulowooza ejja kukya bakwano enkuba teyakya tetumanyi buzibu bwava ku famire tuyingira mu nnyumba nga famire issues zatandise dda kati yali metroni w'omugole waffe ffe kwe twajjira yali mukwano gwe kusinziira ku mugole nga yali ku ngoye z'omugole yalabirira buli kintu ky'omugole saawa etuuka enkuba yagaana okukya n'abako beewuunya nti okuva mu kasenta n'oserengeta okutuuka ewaka w'abagole bannange nga mpaawo kaaga ka distance kaliwo
Enkuba etonnya okufa kyokka nga mu kasenta we bakyamidde wakalu ne gye bavudde yonna. Enkuba abakwano yatukuba mpaka omugole abagole we baasiibula, abagole abasajja, enkuba teyazikira. So omutimbi eyaliwo bambi yali so good, nagezako ku improvisinga we banaafukamira we banaatambulira, ayeewaza ebisooto ebingi ku mukolo. Enkuba yagaana okukya. Mukolo kugenda maaso tuyingira mu nyumba family issues beevumye beerangidde bino toli waawano toli waawali nga womanyi families. Okay, it was not a surprise kubanga families zonna zirina katemba waazo. Kati ekinyusi kyali wano nti olutalo bwe lwava ku gye waava wajja omukyala gwe bagamba asiba senga, yali senga, basenga bali babiri ng'omu yalina okuba ow'ensonga naye nga baasudde endoza ne basalawo bagabane emirimu gino emikulu egigendera ku mwana so that tewabeerawo kulwanagana. Senga alina okusiba akagoye akasembayo ombu gwe balonda okukasiba ajja akasiba omugole ayambala ekikooyi. Senga omukulu nga mugamba nedda oyagala kulemesa mwana wange kuzaala nga abakazi abakulu beevuma, abakazi abakulu nga beekuba mu kulwanagana omuyago eri n'azirika bamufulumya bamuwujja ng'omugole ye yakabye dda amaaso. Olaba yuko omugole ng'akabye amaaso gamumyuse nga buli kintu kyamutamye dda naye nga buli aliwo amugamba gumma omukolo gugwe tugende. Eyali metroni w'omugole yakozesebwa abafamire eri gye yatwalaga gye twasangayo obusanzi. Omwana muwala n'asala amapeesa ku ngoye z'omugole, ku ngoye z'omugole amapeesa n'agasalako. So tutuuka omugole bagamba nange yambala abagenda obuuza nze sibuulizaako nnyo bantu kuteku ng'obadde wa family era nayo it's not rare. Ngambagamba nze ngenda kusigala wano eno twajja n'engoye nze nyambala engoye zange kushona ekyo naye akimanyi era mpa gomesi nga nnungi. Omugole yali yatusaba n'agamba mbadde njagala bakwano bange bwe mba nfuluma mufulumireko nkyusa mukyusa. That was her thing. Ng'omugoye bw'ono planning omukolo gwo nga munnange ntwala ngoye zange nze abamanyi mukimanyi nyambala gomesi nemba kigalo kushona oyo mu byengoye gomesi yazimpanga nnungi. So nze ntuulaawo ngambagamba nga banoonya metroni omuwala ng'abula yatandika kwejjako waya yekka omuwala n'atuulako ne bagamba ne metroni aluwa omugole ayagala ebintu bye nga metroni tumulaba. Omuwala omu okuva mu famire najja n'atugamba omanyi omuntu kujja ng'alabiriza n'agamba bannange oyo omuwala temumwesiga bamuwadde ssente ayinza n'okuba alina kyakoze omugole. Tugamba omugole tolya mmere bali bamuletedde ekyokulya mumanyi omugole alyekaawo nga tannagenda mu kidala kozi n'obudde obulya bukubula nga tugamba omuwala tolya mmere. Omuwala tumumanyi nkimanyi era naye nesitwera agenda gira tumumanyi era naye abantu singa mwogera erinnya abantu bamumanyi si nnyo kale naye nga bamumanyi. Kati munnange nga tumunga tosooka kulya mmere ngamba gabane tosooka kulya mmere naddala nga nze ndi mu ruumu wano kozi bwe yabula metro ne bagamba kantuule wano mbakuumireko ebintu. Kati omuwala oli bw'ajja ne bakwano bange bakabala lubannange bagamba banaye musooke muleke tuwaze ebintu by'omugole biri seefu abuuze ye tumuveeko tufakasinge ku mugole afulume. Tufokasinga ku mugole okukebera engoye z'omugole. Omuwala metroni w'omugole ng'asaza amapeesa gonna ku ngoye z'omugole. Bakyala bannange gonna ku ngoye z'omugole gonna ku ngoye z'omugole ng'agasazeeko. Ekikoyi ng'agenze nakyo, ekitambala ekimu ku gomesi ng'agenze nakyo, ne tulyoka tusattira naye ng'abako batuuse mu nkuba yaabwe etonnya egaanya okukya buli kimu nga kigenze maaso Katonda asaasira. Onga sinabatwala wala omusajja bwe yayingira bamuzaale mu nju omuko yafuna embiro. Omuko yafuna embiro nga tasobola kutuula mu kifo kumala ddakiika. Bwe bamala okuzaala omuko embiro ne ziwona. Ekintu bakiddawo kyagambye nti emigolo girimu ebintu bannange girimu ebintu. Nze ndabye ebintu ku mikolo gy'abantu kwembadde n'ennyongero kakasa nti sitaani abeera mu mikolo. Ne batugamba omuko okujja yava mu kkomera somehow bamusiba somehow oyo yenna nga sitaani. Omuwala ajja tunoonya gomesi zibula ngamba gamba nze siina nnyo nsonga entwala mu kidaala ayambala gomesi ze nagiddemu ngamba gamba naye nze sambala kikoyi sikirina tufune gwe twambula ekikoyi tusibe omugole. Nze nina nnyo olugezigezi naye lunnyambye ngamba gamba bwe mbanga nze ndi mu kisenge muno saagalamu ayingira mbumbuuza ku mugole saagalamu ayingira mu nakyendeetedde omugole tutaase omuwala ono agende omukolo gugwe nga nkwata ngoye
nga nziwa mugole naye tebamanya nti omugole tumuwadde engoye. Omu ku basenga b'omuwala ng'ayogera misana nga buli muntu awulira ng'agamba bamuwaana kale katulabe bw'anaafuluma. Gomanye olwana omukolo gubeewo naye nga famire ye kusika guleme kubaawo. Nga tonalowooza nakubabi bali bweru wa famire. Abantu ababi bali mu zi famire. Senga yatema akakule. Hey! Bamuwaana katulabe bw'anaafuluma. Nga ye tamanyi nti ffe twayimprovise nze dda nkwata gomesi zange nga nziwa omugole ng'akola appearance ku gomesi esooka ng'akola appearance ne gomesi ey'okubiri. Ekiteteeyi omuwala yamuyamba teyakisala gwali mushanana teyaguwa no attention teyagusala. Naye nga agamba mukwano gwe bawangadde baludde ebbanga. Gwe kakasa nti sitaani gyali. Mu dakiika yasanga famire gy'atamanyi n'emukyayisa ono gwawangadde naye ebbanga. Ng'omuwala afulumira mu gomesi because nze ntambulira mu gomesi nnungi. Nyambala gomesi z'abagole. Ng'omuwala afuluma. Kati bwe yafulumanga nga ngimuggyako nga ngipakanga kubanga naye ntegedde obuzibu obuliwo nga tebasala gomesi ne tuvaano nga ne gomesi tetuzirina. Ng'omuwala akola mukolo. Omukolo bwe gwaggwa bayingiza ebintu. Nga brother w'omuwala mugamba paakinga tosula wano. Togaba bintu. Maama yafa taata yafa beegabira ebintu byabwe bye bamanyi. Genda otaasa obulamu bwo. Kati omuwala oli yatubbira ng'agamba bannange nange temundeka abategedde nti nze nabagambye. Ngamba gamba nze mu mmotoka yange sivuga muntu. Sigenda mu ntalo za famire bagende batusuule ku kabenje ku lw'omuntu wa famire gwe tutwala. Omugole waffe bwe twali tuvuddeyo naye avuga emmotoka yadduka ava mu kyalo. Mukwano baamutomera mukama yataasa teyamenyeka naye baamutomera. Emmotoka nga bw'ogitunulako nti omukolo yaguyingira na ssanyu n'aguvaamu n'ebizibu emitwalo 10. Ngenda banyumiza series z'emikolo. N'ebintu by'emikolo nzege gye babinnyonnyolamu ne mbiyiganyira ne mbiwanya ekitiibwa nti eriyo bye sitanga ngukoze nti bino byange mbifiirako sitakange. Sibigabanyiza muntu wakiri bigende bivundire ewange. Eriyo ebintu ebika by'ebintu batagaba ku mikolo nga bakwasizza oba ng'ofumbiddwa. Ku lw'ensonga famire ziyina drama. Emikolo giyina drama. Ngenda banyumiza drama w'emikolo. Waliwo omulala gye twagenda ne batugoba. Ogwo nagwo nguleeta ne batugoba taata w'omuwala n'atugoba nga buli kintu kikoleddwa naye yatugoba omukozi mugole tebaamutuwa.